bisinga obungi tugula engato ezo abaana baddeyo ku ssomero. Mukulu Brian Ageesigika y'omu ku abo abatakomye kukola bukozi bya njawulo mu business naye okukyusa obulamu bw'abantu ate nga ne filosofe gy'akozesa mu kukyusa obulamu bw'abantu nkakasa nti yeemu eyinza okuyamba singa entirely buli avaayo n'agamba ajja kuyamba abantu abayambira mu perspective eyo yeemu tuyinza okufuna ekyenjawulo mu nsi yaffe mu myaka 2-3 ojja kugenda okwesiŋŋana nga buli alina obusobozi bw'ayamba ng'ayambye akozesa enkola yeemu tuyinza okubaako we tutuuka ne tukyusa obulamu bwaffe. Gwalaba telefayini yaffe ng'oli waka naddala omuvubuka njagala owulirize nnyo olunaku olwaleero obulamu bwe busobola okukyuka leero omwaka ogujja ne gukubeerera gwa bibala singa otekayo obudde n'owuliriza programu eno era n'ogyekenneenya. Nze Morris Mukibe Mugave, Mukulu Brian nsanyusa okulaba ku telefayina eyaffe. Nange nsanyusa okubeera wano ssebo. Weewaawo nsaba osooka obuuze ku balabi ba telefayini yaffe. Abalabi ba telefayini BBS mwebale kubeerawo ku makya kuno manye abasinga bayinza oba bakyakadde nnyo olunaku lw'eggulo oyo asobodde okuzukuka essaawa zino ng'ali ku programu kitegeeza nti programu erina kyemukola ki kyegenda omuwa era tusimye nnyo ate neyanziga okunkyaza ssebo. Weewaawo nze omu ku bantu ababeera nnyo ku mukutu gwa YouTube nga ndaba sita kupostingako nnyo bintu bingi ate era mu ngeri y'emu n'ogwa Facebook nagwo ngugoberera naye Brian ntandika okugoberera nga njagala gulangato kugulangato naye ate focus yange ku mikutu gyo gyonna yava ku ngatto netunuulira abantu b'okyusizza ne b'okutteko. Omu ku bo abalaba telefayina mujjukira omuvubuka gweta Suubi. Suubi yali Makerere University awo mwana yajjanga alina ekikeesi kye ensi netabuka netunulya Suubi nemukolamu obuvidiyo nga Suubi bamulabanga feria naye Brian agamba nti waliwo ekyenjawulo ku mwana ono ekiyinza omufuula ow'enjawulo. Omuvubuka omulala yali Webukonjo kaana kaali kampi nga basically abantu be tebatera nnyo kwanvuwa naturally bwe batyo bali naye omuvubuka oyo yalina talent yali yakuzina mazina nalabanga dance yiza asonga okunyumira ninage okulaba omuvubuka atandise okukyuka yambala engatto obulamu bwe bufuuse bwa njawulo nengamba ngenda okutegeera omuntu abajjukira ennyo ku social media amulaba video y'omwana oyo ng'alina dance moves ez'enjawulo z'akola akaseera katuuka omukulu bayo n'amunoonya n'agenda ewaabwe n'amusinkana kati nno tugenda kumanya omwana kati atuuseewa oba oli awo n'ebyenjawulo Brian byasobodde okuba nga amukolera. Omulala yali Webusoga Elvis naye bwe mulaba oli noono kati transformation eyo teri kunyambala nno tuyinza kuba byakwambala naye ate omwana oyo kati asoma muyizi asomera Kampala ayambala engatto wanjawulo nnyo. Story Brian nzirese story ezo kwagala kuwa background nti nzija kulaba lwangatto naye kati ndaba Brian ng'akyusa obulamu bw'abantu. Njaga tusooke tufune ekirowoozo endowoozayo otandika otya okufokasinga ku ngatto zo but n'ogamba naye ate sigenda kukoma ku ngatto kokka abantu balina okukyuka obulamu bwabwe. Yes, nze nga muna business nja kukubuulira nti ebyo byolabye nze natandika nze nayambala engatto ya esooka nga ngenda mu primary nga senior 1 lwe namanya omugaso gw'engatto senior 1 kina kwa miaka 12 13 around there kati ffe twasomako tuli bakulu nga bw'obimanyi nti ekyo kyandeetera okuba n'okufuna engatto eyo nti nagenda okulaba n'alinnya ntya takisi entwala gyengenda okusomera nga siri mu ngatto so nenfunayo ku ngatto nentandika senior 1 kati kutuka bulungi nga bw'ozimanyi kasi ofuna engatto emweri kyekikoba neneyo so awo okuva gye nava oluusi ewuunya okulaba nti ate ndi mu ngatto nengaza abaana nga ekirumbirirwa kyange naye njagala nnyo okukola brand eri after my name nsobole okukyusa obulamu obwange first then n'obulamu obw'abaana so
kyajja nti bwe lwendaba omwana ekiseera kino atasobola ngatto ate nengenda okulaba nange emyaka ngana something eyo naffe tetwali tetusobola ngatto oluusi neneewuunya neŋŋamba nti nze ku myaka gyange 44 gye ŋŋendamu nasomera mu bigere after many years n'olwaleero abaana bakyakola ki nekinkwatako nnyo ng'omuntu ali mu ngato especially ez'abaana neŋŋamba no neŋŋamba sijja kukola business ejy'okulubirira okufuna obufunyi nze ng'omuntu naye nja kukola impact eri ku bantu be tuli nabo communities zaffe tekitegeeza nti nina oba nina nnyo nkyazimba brand ebbanga lyenjizimbidde naye waliwo ebintu ebiri personal nze nnyo okugamba abantu nti compassion and empathy kitera okuba natural nti kizibu nnyo omuntu okupretendinga nti nange kantandika okuwa abantu nga tewakiva mu buto ng'okirina weewaawo osobola okitandika nakyo kiyinza okukujjira n'ogamba no oludda sente zenkola lwaki sifaayo bo bwenkola ki benkwatirako abantu bonna bwe njogedde nabo mbagambe nti the best inheritance simanyi inheritance bagiyita batya mu Luganda kyoyinza okusikira ekyobusika kyo ku baana bo kyoyinza okubawa abaana bo is empathy and compassion nja kunyamba bivunuulire obaana bo okubayigiriza okubeera nga bafaayo nnyo balina okusaasira n'okulumirirwa abantu abalala lwaki ngamba bwe kityo nti ne bwoleka obugagga bufaanana butya ng'omwana wo tamanyi nti obugagga butono bw'okoze bw'oba olina gw'oyambyeko kiggulawo obulamu bwo kitegeeza nti abaana abo ojja balekera ebintu by'obalekedde under greed, anger and foolishness mu butamanya okweyagaliza n'omulugube n'omuliro ogusukiridde so kunze ngamba nti omuntu yenna muna business especially buli kintu ky'osobola okusikiza abaana bo kintu ekyo omwana we amanye nti n'akatono ke tukoze bwe tuba nga tulina gwe tukwatiddeko eri atasobola kiyamba nnyo omwana nti ne bwalisigaza obugagga bwo omwana oyo ajja kumanya nti ku bugagga bwe nnina taata bwe yandekera oba maama asobola okuyambako omuntu omulala so kiri munze okusobola okulabirira abaana abo okupikinga abaana abo kati ng'omwana oyo wekasese gwolaba kyankositinga elot nagenda okizuula nti omwana ono yali wala ate kyanyamba okutuuka ku baana bano omwana ono social media nze njala nnyo okukozesa nnyo social media nze ndi mu myaka egisaalibadde ku social media era ngamba nnyo abavubuka abali ku social media nti tukozese nnyo emikutu gino okusobola okubaako kye tuyiga nze mba nsobodde okukozesa social media eno yeyantuusako abaana bano boolaba napostinga ku peji yaffe neŋŋamba nti tunoonya omwana ono tusobodde tutya okuyambibwa omwana oyo gwolabye owakaseese ali very unique actually brand ambassador wa organization olwaleero katuli organization katono nnyo alaba telefayina bw'otunaka video kaliyo omuvubuka nga oyo kati okubanga ye brand ambassador owa brand ennene waliwo ebintu by'oyinza okulowooza nti mu bwongo tebisobola kutuukirira omwana oyo bw'ogenda okulaba kati ekiriko kati bw'ogenda okulaba omwana oyo olwo olunaku lwe yayingira ku ssomero omwana oyo twamuvuga kilometers oluwero 6 ajje ku ssomero mujje eri munda gye namujja paka e Kampala olwo lwe lunaku lwe yasooka okulinnya mu ssomero ayina emyaka 7 yali tayingirangako mu ssomero 7 years ku myaka egyo gyolaba omwana yatambulanga kilometers eziwere 10 ng'anoonya embaga ku byalo yes ate ku myaka egyo giraba yali alabirira famire ey'abantu 9 mu sente ziri zajja nga ye breadwinner bw'agenda n'azina ku mazina ne bamuwa emmere oba ne bamuwa ku ebintu ke bamuwadde ebinusu n'alyoka addayo kilomita ezo n'alabirira ku myaka gyo7 nga talabangako class kati awo nga tumututte tumukyuse tumwambaze tusobole omuteeka mu bantu bw'akula asobole okuba n'obusobozi naye obuddayo ku community ye agitereeza agizimbe kasobola ogizimba oyo mwana asooka mu famire ng'omulenzi bwe twayogera ne famire neŋŋamba taata ne maama ekibazaazizza nnyo abaana bangi kiki taata ne maama ne baŋŋamba kale twazaala abaana bawala 6 ne tugamba tugezeeko tunoonya mulenzi kati oyo mulenzi asooka alinayo ababiri abalala abato kati ne sitaba nennya neŋŋamba maybe ebyekyafrika nga bw'obimanyi
kwe kuzaala omwana oyo omulenzi ne bafunayo abalala ababiri naye abasigadde bonna baki bonna bawala naye nga bonna teri yali ayirinyeeko muki mu ssomero so beewuunya naffe okulaba nti twagoberera omwana ono netukola ki akavidiyo akafuluma kaali yali ku mbaga ng'alinnye omwana okudikoletinga buno obwana obw'okukyalo ne kalumba ne kalumba walwawo yakola ki yakwata akantu ako bwe nkalaba nenkajja nenkateeka ku peji yaffe neŋŋamba no omwana ono ku myaka gino ayina talenti tagendangako musome mutuyambe mutunoonyeze tumutuukeko netuvuga ne tiimu yange yonna netukola ki netugenda era kwe kuva we twagamba kabeere brand ambassador organization kuba kati gavumenti yatuuka ekiseera neŋŋamba no abaana b'olabiridde b'okwatiddeko bangiko yes genda mu organization osobole okumakinga sure nti abaana bano bali protected bulungi era yakulira organization eyo nga ye brand ambassador bwe tugenda wano Sam Bright Muhindu kakati katono nnyo omuntu alaba telefayini yafe ayinza okwebuuza nti lwaki tobateekayo gye bali nogamba kangende mbalabirireeyo obaleeta Kampala kikyoluubirira mu kubaleeta Kampala bonna okubaleeta Kampala nze okujja Kampala nange nali ndaba ngenze mu ggulu ffe twajja Kampala myaka mingi okuva mu kyalo okujja Kampala era okujja Kampala kyan transforminga nnyo olwaleero singa nkyali ku kyalo maybe naalibadde mubbi ku kyalo oba naalibadde nga nayo noonekera ku kyalo naye ekindeetesa abaana bano kubajja eri mbaleeta Kampala mbawe essomero eddungi njagala kulaba impact gye nsobola kukola ku mwana ono ekisooka okukyusa omuntu yenna kumukyusa environment ye ogenda n'osanga abaana bano kati nali eri mu West Nile we najja omwana omuwala bamuyita Leila tetwajja omwana omulala ogenda n'olaba sasoya teno nti omwana ava mu maka gali miserable talina kyakulya erudda n'agenda mu ssomero liri miserable n'asanga omusomesa ali miserable omwana ono ne bw'okola otya agenda okwera emyaka 12 13 oba omwana omuwala ng'afuuse lubuto n'afuuka young mother because situation yonna talina kyakola ki kyakyusizaamu na omwana ono Saamu nze kinyamba nti bw'addayo ewaabwe buli omu mu community amugamba bugambi Saamu soma totuswaza gwagende Kampala yasoose okulinnya omwana oyo kitaawe ne nnyina baagaana okujja naffe kitaawe yagamba nze sirinnya ku Kampala maama n'agamba nze sirinnyanga ku Kampala siina gye ndaga omwana wuuyo tumuleeta omwana ffe twamuleeta ne mutwala ku ssomero nga bw'olaba essomero erimwaniriza n'akuba dansi ku arrival kwennyini nga talina nsonyi neyo ne weewuunya omwana ono ekyalo kyavaamu otunuulira ennyumba y'omwana ono gy'avaamu n'otunuulira ekyalo kyavaamu naye najja n'amakinga sure ng'atuuse gy'atuuse kino kyonna nja kulaga kiriwa buli muntu yenna alina opportunity muganda wange ffe tetwali badde nga tuli mu Kampala naffe nga tulina brand naye buli muntu yenna alina opportunity tuli ku level yemu naye lwakwa tubula opportunities zino ezitukola ki ezituyamba olwaleero nze nkozesa abantu nze ani basobola okukozesa ki yeyambala engatto so kati ngenda nentunuulira buli muntu yenna alina opportunity oba ozaaliddwa wa si buli mwana yenna nti akulire mu famire ennungi yajja okuvaayo yekka naffe twali badde tetuli mu Kampala kuba kati famire zaffe tezimanyiddwa tuli eyo mu byalo naye n'olaba nti omwana ono bw'aba aweereddwa omukisa asobola okufuuka ate ani asobola okukwatira ku mwana ono tulabye nnyo abazungu be bajja ne bayamba ku bantu baki baana baffe ne babayamba ne bakola ki naye nja kugamba mukulu nti tulina capacity mu Uganda tulina individuals wano abasobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi bw'otunuulira nja kuwa example ya group eyakwagalana tulinayo group mukama wange Godfrey Kirumira nga group y'abakwagalana tulinayo ba group nga boolaba bazali tulinayo Jonathan discussinga n'omwana omu ne mugamba Uganda twezimbe yaffe wano tulinayo n'eno group ya Yuna nina gwe nadde discussinga naye ava mu America jjo ne ngamba naye Yuna erudde mu America kintu ki impact gyekoze eri Uganda erabika nga Yuna because eyo big jesobola okuleeta Abamerika bonna ne tulaba nti kati mu Christmas muno nga bagivaako okukola ki okubaako kye bakwatirira ffe abaana baffe Uganda naye ogenda okulaba of course abala bakola zi party zaabwe ne bakola zi white party nze sisoba sizigendanga mu zi white party siganya abantu bayinza okucakalamu naye nga bwe tusobola okubaako kye tukola singa white party emu ejja abaana basatu omu ne mujja e Kabale omulala ne mujja e Lwengo oba e Mawogola Sembabule
omulala ne mujje Busoga abaana abo ne basoma kitukolera impact nene nze Nyanza believing ennyo nti buli lwe tugezaako okukwatira ku communities zaffe tusobola era nja kubulya tulina Uganda bangi abakola ki abasobola okikola singa buli company evaayo negamba bene baana betukwatiddeko singa Bravo evuddeyo nekwatirako BBS negamba naffe tukuteyo bantu baleka naye kino kya BBS kyemukoze nti mugezaako ku exposing abaana bano mwe gwe mutemwagwa mwe gwe muwadde community because we exposing nze lwenzija nange nendaba BBS ina kyejjeeyo nange kyenkwatirako nze sikkiriza mu handouts ze zino nti tugenze okusanga abantu bawadde emmere kiwedde mu Christmas egenda kuggwawo ne baddamu ne bakola ki ne basaba nyinza okuwa example y'omwana omu bamuyita Akleo Muwanguzi omwana oyo yalagibwa ku TV emu nti yali alabirira kitaawe n'akagenda mu kirala ina stroke n'olwaleero akyali mu stroke ensi yonna neddayo neyamba muzadde ono naye teri muntu yenna yatunuulira ku Akleo Muwanguzi atasoma obudde bwe bwonna budedicatinze kulabira taata nze kyenakola neŋŋamba nno taata sijja mumusobera kumukwatirako naye omwana kanzijeyo omwana ono muddize mu ssomero ate muteeke mu ssomero eddungi si zino zive n'abasomi nemuteeka mu ssomero eddungi Muwanguzi sobole omukwatirako yali already awumudde amatu enviira zitaddemu eki takyalowooza kigenda maaso netusobola omugjayo netumutwala ku ssomero alina oyo omwana gwe mulabye oyo omulalayo same school naye omulala gwe najja e Busoga abona kati nze kyenjagala kukwatira ku baana bano tulina abaana bandi bali mu byalo deep talina famire yonna yali etuuse Kampala talina famire yonna yali esomyeko kati nze njalakola impact eyo nti nzijayo omwana ne mmuleeta wano ne muwa essomero eddungi ne community bwenkwatirako omwana ono bw'ava mu community buli wadda ku kyalo community egamba mwana totutwaza gwe waffe gwe tulinayo ffe twasoma nti ekitone kye twasomako nti omuzadde yakuwanga ffe nagamba ntuuze embuzi nsaze ku kabanja kange sente bw'ozirya tuweddemu nzizze nodda mu kyasi nogaa nti sizannyira mu fiizi z'abakadde bange kati ennaku zino abazadde abasinga tebalina time because sente balina amuwa bwimo omwana muwana pocket money emitwalo 10 na complaining n'agamba daddy tezima omwana week 2 bwe ziba tezimaze naye ffe wagendanga basooka kukubuulirako ebigambo ebyo bingi then omanya nti kansasule fees ate ne pocket money batakuwa ne bakuwa 2,200 kasitofu fees tulaba ku telefone yaffe tugenda kumulamu bwe tudda twaga tutunuulire biki bye tuyinza okutunuulira okusobola okulaba nti Bannayuganda abavubuka n'omugigi omuto tusobola okugufuula oguli productive mu mwaka guno gwa 2023 2024 2025 in a span of 10 years tubeere nga tulina eggwanga litugamba nti lisobola okubeera productive so singa bwe kiri ku ssaawa ya leero okusinziira ku bibalo nga kye bitulaga tukomawo tovaawo ekiriko kiwagiddwa ne Camel Beauty Soap akoleddwa okuva mu mata g'engamiya ajjudde ebirungo by'obutonde era nga ayongeddwamu ebirungo ebirungi okuva mu saffron. ne Camel Milk Beauty Soap ajjamu embalabe olususu olumyukiridde binnamakula enkofu ezireetebwa embalabe ate nga agonza olususu lwo n'akuggyako ne mugaba omuzigo ntayi abasite sayiti bampanira nga nsondeka sente buli kenfuna bwekawera bampamu ettaka lino kati nazimba ennyumba ebyalandi roodi nabima amazzi ndimaza roodi nava ku pulesa nze nava ku pulesa ino mubojja n'abaana ojja gifuluma okomyewo leeti temunzigulira nkyazizaawo omugenyi ne munkanulira gulawo akawunti
tereka ebitundu 6 ku buli 100 tukugattireko ebitundu 4 ku buli 100 weefunire poloti mu kitundu ky'oyagala mu nteekateeka yaffe ya omuzigo ntayi micro credit. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku ofiisi zaffe mu bibuga eby'enjawulo oba jangu ku kitebe kyaffe ekikulu ekisangibwa e Mukono okulira na Kyagwe supermarket oba tufune ku ssimu noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 9 4 9 3.